Mapping. Jawab cakap. Mapping. Cakap sedih. Macam mana kita dari macam ni kumalo gitu. Dari kumalo gitu, bukan ini. Kuat belanja. Tukirowoza nze sisobola kudda ku mwalo sisobola kudda ku mwalo olumya tina oba olumya Esther kuba oli muganda wa Esther ate kutaka misaka ekintu kirumya Esther mujje mu bintu bino mbategera wano namwe olyoka oŋŋambe nti nze mbalemesa nze toneekwasa bugumba bwo ndangabye mulinako okuva emukutte bonna Genda. Ogende ennyumba ogifuluma amakanza agasigalamu omulenzi nzaamulina emyaka gyemaze sirabangayo biro ebituukirira biba bitono naye nya byoloota biyinza obutatuukirira ogiroloota webulanga si masera gegali mu mutwe nga n'amatu gakuziba oba gali mu kakayisa n'owulira ebigambo byawe beera mukko akeeya omulundi ogusooka bambi bulirizako kino beera mugezi oge wano nga sinadde nze ndi mwidukulu wa bujaga gwe n'ababye ebintu byange nkusange mwenna mulabe mama ziri kusanga kakati olaba temwesemberezaawo wonna ne mulinnyalinnya waawe nze ndi mwidukulu wa budagaali amanyi nti yakutte ku kintu kyange yeesimidde entaani era tiisabo basogala nnyo kale kanzije nsimbudde amusabire otuuke gy'olaga si alina emikwano emingi bannange kati agenda kudda gyali yanumya okenyala ennuma mapini bannaye atama esinga negendedde sanyuka nnyo era sanyuka mpola kuba nkomawo Hello, Esther. I'm suggesting tufune plan tujye unakyagala ewaka.
amagezi gonna nakyagaba aveewo nze nwanirira ggwe va mu ebyo buno obufumbo bubwo nze nkuyambako nga muganda wo nkulumirirwa esitaleka kubeeranga mwana muto this is your man twogera ku musajja wo twogera ku bufumbo kyogamba oli mwetegefu okuwaayo obufumbo bwobugende tulina okufuna plan kati wenkomawo make sure ofunye plan oba wogifuna nkubira okitegeera nze nwanirira ggwe nawe tufuna omusajja ategeera mazima ddala pita ategeera kisajja kirina amagezi kino twandiisiza bulungi omujja pita gwazanyirako tamumanyi tagenda kundetako obusibu bwe Hello. I'm sorry. This is not a lodge, eh? I'm so sorry. Sorry does not work. Huh? You come late and instead of working you're here sleeping. But Olinga, I called you and I told you everything. Nanga between buzibu ewaka. My name is Olinga, not Olinga. Okay, Buzibuki. Family issues. Who do you live with? My sister and her husband. So, the marital problem of your sister is not your problem. That should not involve you. Or unless you are involved with the husband as well. I'm sorry. Sorry will not work. Ekirungi omukadde agenze sigaza Esther yokka naye oyo ye njamu kwasa mukono gwa kyuma kubanga kyensiraza gwe omukyalo kyakola ki wano omukadde yagenze dda gw'okyalinda ki oyogereza kwani gwano ogenza okulaba nga tuliwo bameka mbale ndowooza nze nyina obuuza gwe kiki okyakola. Listen, this is what, okay? This is not your father's company. Huh? Guno mulimu si ya jajawo. Not just come here and sleep. I was even not sleeping. You are not sleeping. But Mwadagwe, uluza nti nze tombalamu magezi, eh? I found you sleeping. Okay. Have you finished this book? Almost. Almost. I want this book on my table in 5 minutes. 5 minutes on my table. Okay, sir. See, look
beautiful even if you come late. Thank you. Okay. Nze ndowooza wandiyekutte n'okwatamu ebibyo n'otambula n'ogenda obudde bukyali. Naye abanaku tebayambika. Seriously. Nkuwadde woosula, nkuwadde emmere ku kibuga kuno, owonye ekyalo kyammwe. Ozze kuno olya ne ku watermelon. Otuleko ne ku dining gyotatuulangako nsiriwalirako. Abanaku mwetuusa nga si ya bulungi. Tigana makasi gago era sigwansuza. Gana maka ga mwami wange Peter era essaawa yonna ogenda. Okitegedde? Bisaze biwedde kati ngenda natandika bbiri. Kyokka nakutumye edda oli eyo oli mu lugambo mu biboozi n'abavubuka. Oluddeyo. Come on. I'm sorry. Kati ati tuliyeko. Bateekera kukala. Teekera. Giriryo. Kanetera sigiri. Kanetera sigiri yakutte eri mukubwako. Obudde sikulinda oli mukulabika. Gwe busero bena mu mboozi. Twagenda kukola atya? Yesu mpulira bimputiriddeko. Ewaka gye nandibadde neewogomu ebizibu gye bisibuka. Omuntu yeetaaga neyeekuuba maka ewantu kati nagenda munoonya okumuuzako mu stress yonna. Ngandaba eyo layini ekyamye. Soko tekewo levo tulabe. Ogwo omusayi gugjewo. Kanabe? Gutujja ekuma oluvannyuma lw'obulanga buno. Top TV. Enjoy. No, jikwemu. Makati? Aweteredde. Kale. Sebo wangamba ojja kunyamba okufuna Peter. Nekikola. Kati bw'olaba ng'amufuna twayogera bulungi nnyo ne tukkiriziganya ngenda kumufuna ebirala byonna wabikola ebyokunyingiza mu nju naye ekyo kya Peter tunaba kukikola. Naye kati bwe naawe kase
oyagala nkuwa embuzi ate nkukwate n'omugwango okuweereko nakuyingiza mu nnyumba eya Peter mwosula mwosiiba mwolya Olaba ekiriwo sigaza omuziziko ogwo gumu singa guba nga guvuddewo Peter mba asobola okumufuna muziziko ki Esther ate oza nkyalina kyenyinza okukola ng'oyo omukazi akyali makamu nga bakyasulira ddala wamu ne Peter naawe nkoyeza bwere kwata Peter muteeke mu kisenge ekyomugalireyo olaba oba Esther anaddamu okutawaana abuwala mulowooza mutya nze senga nali muwala ndoza senga buli musajja nze musobola kyongambye kyandikola gwe kyomubadde tosobola kirowooza kale Sina kebyaludde omwoyo gunzikakkanye esimikono nakafulumye enebakemu What was he doing here? Who? He was asking me out for lunch. So, Ulweza sina maso. Eh? You think my eyes are not working? I was standing there, watching you, laughing, and you were lying to me that you just leave tonight. Ulweza silaba, ulweza maso ya mtekola. Hello. Better serious na mulimu yo. Better serious. Kasi sikyogamba sirina lukisa kwogerako n'abantu. Laba, olina kubeera serious na mulimu yo, because if you stop playing with these boys, they'll cause you problem alone. Mr. Olinga, I'm not your wife, you're not my husband. Like, we have nothing. Like, you know? Toyina kumfuga. Sigonsalirawo nti nina okwogera naye. Listen, I brought you here, and I can get you fired. Do you hear me? Now let's go for lunch. I'm still doing some work here. Let's go for lunch now. Let's go.
kikukamato amazzi katumbira amazzi Nakuleetera ebizibu mbadde ki? Kati kapeeka akamu kati. Esther. Naye kyekinga nebyawo zino weebakanywa kyeki? Gwe bikwatirako. Sogenda ukalirire kubanga mpulira njogeddwa alemeddwa okuva mu kkubo lyange ate nga buli ekiyingira mu kkubo lyange nina okimuzaayiza saagalaza naye kyendabye bw'oba omulwadde nange mba mulwadde kuba nange mpulira omutima gutandise kuba nze nanjokerera kwatikwata Ndeka mavi. Ndeka. ennaku zino weebaka nnyo sikitegeera are you fine? Fa kubikwatako. Okay? Esther, Ebitakwatako bitonkwatako. Mavi. come on. Zijja kwa mkono. Kuba mu ngalo. Kuba mu ngalo. Nyaba amazzi ogatwalawo. amazzi gano gogamba mbadde ngenda kale gano amazzi mbadde ngenda gateeka mu flaska Eri anti yabadde flaska gyemanyi eri mu kiyungu gwenogirabayo. bana ensonyiwa mbadde neerabidde flaska mu kiyungu kale Nakyagaba. sorry Kigwi ky'ebitabu kyesomya. Anida. Kibana. Nagambye kuba mu Ngenzi kuba. Tonnakuba wadde ogenda kuba nakyagaba. Kuba. Paka we nagamba olekera okujja okwo. Kuba ngenda kugamba. Oyagala obeera munnange. Kuba mu ngalo. Nange teyagala kuba kwa mugalo. Nange nabeerako Kunabateekawo enkoko. Pita naye ebintu ekiterekawo akataka akatono. Nabyo balekawo akataka. Kisemye ki? Abazimba biki bano atamanyi kuzimba. Bannange, eno nalaba ow'ekiswa ena kujja olutaka kyayi. Nange malako kyalo kirambe ekiso tekirabika ntuleko wano nze nkooye. ntereereza obuliri buno nze tukyekole wera bulungi kolera akatsima kiteeke wano
naughty boy. Leero nkulina Peter. Nakaganitira. Anyandoga. Hey. Kimagana gani? Bwe tujja ekuma oluvannyuma lw'obulanga buno. Omukyala